Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abawuliriza bayifeera ababo ne bayifa abal mimbar media nendo okubalamusa ku n'ekiramuso eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekindi esolwa leero n'okwogera ku bitongole ebiteekateeka omuntu byendi kwenda mu biwulirize n'obwegendereza. Ebitongole ebyo biwera kwayo ebisinga okuba eby'amaani 25. Ekitongole ekisooka ekirina okufa ku mwana Adamu mu kaseera ke ak'okuba nga yeetaaga ino nga yakafuluma munda ya maama we hiya al-usra. Al-muassasa al-ijtimaiya al-ula hiya al-usra. Ekitongole ekiteekeirwa okuba nga kifaayo ino mu kuteekateeka omuntu nga akaali bidhira, nga akaali katikweze nasale bed odi bwetubanga tujogula emiti gyetujja okusimba oba ebibala tujja mu nasale bed. Aye era weena tusobola kujja mu bantu batayidi kulabirira miti egyo nga mito, kubanga olukwenda obuti obwo ojja okasimbe kakule kabe ka mugaso. Era abantu abalina nasale bed nga bafaayo nga egunda ibwedo bunasale obuti obwo obutonga bulungi abantu nige beitanira. Era olakoba ati akanvuge ndagulagale kubanga bakuza bulungi obuti bwabwe babulabulira bulungi nga buto. N'olwekyo nasale bed ey'omuntu n'amaka al-usra au al-manzil. Kati community eri kwenda omwana oyo eri kumwesunga aide yegaite kubaine abali kuva mu nasale bed sedindi amakulu abali kuva mu maka agandi baide bakawane oba bakole kyebeta community. Tukoti bano n'abana Uganda, bano n'abana Kampala, bano ne bannamasaka, bano ne banajinja. N'olwekyo omwana oyo ateeka okufiibwako bajjama. Allah subhanahu wa ta'ala atukoba ati ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Abange mwe abayikiriza mulwane ino okwewala omuliro ate mugwewaze n'abaana baimwe n'abantu baimwe okutwalira abalala. Ng'ekintu ekiri okuyamba mu mbeera y'okwewaza omuntu omuliro okuba nga omufiireku ng'akaali muto. Okumuzimbamu alkiyamu diniya walkiyamu akhlaqiya, okumutamu values d'edini. Omwana nga ali waka, omwana nga muto, otandika okuba nga oli kumukuza, atandise okuvamu, atandise okutegeera. Abantu kabiri tubalekera oluusi TV dibakuze, omuntu wamulekera omukozi amukuze, omuntu wamulekera abantu abatali bavunaanizibwa. Bagema tufeeyo ino kubanga kino ekitongole ekisookerwako n'ekitongole eky'amaani ekitookerera okuvaayo n'amaani mu kuteekateeka omwana. Omwana omwegerese bisimillah ng'akaali ng'ajja okulya emmere. Omukobo ti bw'oba ojja okulya emmere sima bisimillah meemale. Omwana omwegerese nti bw'oba ojja okutenduka osima duweenu. Omwana omwegerese nti omuntu omukulu bamulamusa. Twegerese abaana ihtiramul kabir, okuwa ekitiibwa abantu abakulu, warahma awatarahumu ala saghir, n'okuba nga tusaasira abaana abato. Kakati abaana bano tulina embeera saawe nige tuli kubona nga ojja mu maka g'omuntu wayagana omwana nga ali kusamba teeke akaana akali kwetuka, aye nga ye mwana wa myaka 3, mwana wa myaka 5, aye nga edigira yakisomera ku TV, yabona abazaana ebizaano, yabona ku ngufu. Twegamba lwokubanga abaana tubalekera emizaano egyo bagibona, niko tubonanga n'ekintu ekibagayaliza. Ole yakoba ati nze nzirabuzibweka abaana kasamba tera ku TV bye tubateerako ebyo ni program bye tubawa okubona. By the way, no program ena kudi no diri ni mu cartoon tulina okwetegereza abaana bali bona cartoon ki. Abaana balifuna emize emikyamu nga giri kuva ku TV, giri kuva ku radio. Ayo wali kulooza oti abaana bali bona cartoon, kumbe cartoon alimu abantu abali kwegeresa obutemu. Ena kudi no cartoon eriyo n'emikutu gye baatoka nti mikutu gya cartoon aye nga girimu abali kwegeresa abaana emize emikyamu, emize egy'okusiyaga, emize egy'obwenzi, emize egy'okuyita, emize egy'obwibi, obukodyo bwona abaana bali kubegera kuki ku TV. N'olw'ensonga eyo al-mahdhan al-awwal, ekintu ekirera omuntu nekimuteekateeka ng'akaali hiya al-usra au al-manzil, ni gaka. N'olwekyo bababa bamaama mufeeyo ino mukulingirira abaana bayi, mulingirira omwana we kikyalikola okuva nga muto. Abaana bano babanga balikula eriyo mu asasa ogwokubiri ogwirako goteeta al-madrasa, esomero.
amasomero saawa eno mangi ate buli isomero ntirijja kuyamba okwongereza ku bintu byewata mwana wo n'olwekyo wetegereza isomero ky'omwana lyali kujjamu omwana mwegeresa bisimillah omwana mwegeresa duwa nga ajja kutenduka omwana mwegeresa nti basale emirundi 5 ettabi bwetuuka nga alijja ku isomero essomero gy'oli kumusindika kubanga hiya al muasasa thaniya n'omuasasa ogwokubiri oba n'ekitongole ekyo ekiirako ekijja receiving omwana oyo n'olwekyo make sure nti essomero ly'oli kumutaamu lijja kwongereza ku byewa mutaamu lijja kujja mu maiso n'okumulagira okusaala lijja ajja mu maiso n'okumutegeeza nti bw'oba oli kulya osoma bisimillah lijja ajja mu maiso n'okumukobera nti bw'oba oyambala olugoye olwambala oti lijja kujja mu maiso n'okumutaamu alkiyamu diniya walkiyamu akhlaqiya lijja mu maiso n'okumulagirira empisa ed'eidiini lumulagirire n'empisa d'enedini obuntu otherwise bwe tunaba tetukikoze tulijja afuna obuzibu bw'amaani ino kakati abantu abo abazaire bagayalirawo ino omwana amuzaire atwala bwana mu isomero ali kunoonya standard kyali kunoonya lowooza tiyaidini wabula yawulira ku nti essomero eryo abaana bafuna first grade essomero eryo abaana tayidina kuba bafuna bata first grade edo wabula ekigambo kyayenda ni first grade obeidi etya omwana first grade olwaleero ndikwenda okumubakobera bw'oba oyenda omwana wa first grade n'omwana idi nti basala emirundi 5 olunaku that is the first grade ey'omwana eyo ni grade y'omwana gwe twenda abe aidi katonda we aye omwana ne bwanaaba nga yafunye bunna mu P7 aye nga taidi nti basaala taidi Allah we olijja afuna obuzibu era ebbanga lyenaatambula ojamanya nti omwana ono ti first grade n'olwekyo abazaire tulina okitegeera nti tulera abaana nga tubalerera ku idiini tubalerera ku musingi gwa mpisa ate bwe tumala tubangize mu masomero agalina values agalina principles edifaanana ku naago amaka gaife ere galinago omwana muto mu isomero nga lirimu ediini lira kumwegeresa ediini then amasomero gano oluusi gayiza abaana awaka oluwuumula emirundi 3 omwaka basomera emyezi 3 bayira awaka omwana wabangayiza awaka ng'abaana ebo biwuumulo omuzaire leka akuba oti nze ogwange gwawa namukuza namulera ng'akaali muto namuyonsa n'olwekyo buti ogwo mulimu gw'amasomero abaana bajja bayira awaka amasomero yebali amasomero gagezaako okuuma abaana enaku dino buli isomero liba n'ekikomera n'abasirikale ekigendererwa ky'ekikomera n'abasirikale kukuuma abaana nga tebali kutambula tibali kutaayaaya era oluusi ekibuga abaana baba nga bali mu masomero ekibuga tikibaamu baana bangi aye twewuunya nnyo nti essomero lisindiika omwana awaka kabiri omuzaire yamulekula wayagana nga ekibuga kidwire baana bali kutayaaya batambulanga bebenda omuzaire awoza ati nze ogw'okulera gwawa oyo mwene butinaidi baana batambula paka ne banayirayo ku masomero ajja okwirayo ku isomero ng'empisa daakyuka aye nga daayinoonekera waka n'olwekyo bajama abazaire tuli kubakubiriza abaana be bayiranga awaka mu luwuumula mugezeeko okuboneka nti mulingirira abaana abo n'empisa daabwe mwongereza awo bemwakoma ne mubasindika mu masomero babakusindikire weno obe nga ogezaako okutegeera nti kye bamutayiremu n'ekyo kubanga omwana yeetaaga ebintu 3 bye tulina okuba nga tulwanisa arroh omutima gwe faljanibu rrohi omuntu okuba nga omwana oyo omwoyo gwe guli mu katonda alakatu birabbi okulwanisa okutegeera enkolagana y'omwana oyo ni Allah we n'okwokumusomesa ediini ategeere nti Allah aliyo ategeere nti ali mulala ategeere nti Allah naagaba nawa riziki ategeere nti obulamu bwalina Allah naabumuwa timusomesa era timuzaire hatha huwa aljanibu rruhi eyo janibu tulina okuba nga tukolaki tugifaako ino aljanibu lakli tulina gundi eri ey'okubiri ey'obwongo awo isomero we lingiriramu era lyayongereza ku bwongo obwo bamusomesa ategeere sayansi ategeere CST ategeere ensi bwetambula ategeere history ebyafaayo Uganda evaawa etambulire etya okutuuka geeri wayeejja ebyo kabiri omuzaire ayinza obutasobola kubimutaamu essomero ne lijja okumutaamu ebyo byamagezi bamwegerese abaana ole yafuluma nga iri plumbing aidi ogaita obupayipu amaadi gafuluma ole yamana ogaita waaya eitala lyayaka ebyo nga byasoma ole yamana ogaita sementi n'emabaale ekizimbe kyayemererawo
ole yamana okukola emotoka wahakaza nolwekyo ebyo byonna tubyetaaga akati abantu abandi afaayo ku ekyo nti omwana kasaafu na bwongo eby'omutima ne bwenta bifaako nolwekyo tufeeyo ino okuza abaana nga balina aljanibi ruuhi enkolagana yabwe ni Allah nga nungi bwamala okutegeera Allah we musomesa ebyamagezi abitegeere ategeere fikihi ategeere tarikh ategeere mathematics ategeere lugha al-arabiyya wa lughatu al-ukhra ayeke kwegera kunimya ediri mu nsi edini international languages ebyo byonna tubyeta byamagezi pagano gabaawo aljanibul jismi omuntu okukuza omwana mu by'omubiri okuza omubiri gwe nono omuli okumuliisa eri yabazaira abandi nga awonkani bali omwana we kastalya era akobanza omwana aza kyamanda buli kimunzi emere wakangula ate ngula nsawo omukyere ngula kasawo akawunga ngula kasawo sukali ngula kasawo bwito ngula kadomola eyabanga yatewe yakitegeera nti omuntu kasitaba nga agulira omwana ebyokulya basi kimumaze nolwekyo tukuza abaana nga tukuza emyoyo gyabwe mu kutegeera katonda waabwe tubakuze nga tukuza amagezi gaabwe mu kutegeera ensi eno tubakuze nga tukuza emibiri gyabwe mu kubaliisa ebyo ebinaabeesa emibiri gyabwe bwe tunaaba tubikoze ebyo tujja kubanga tukoze omulimu omulungi n'olw'ensonga eyo asasaati mingi aye kasooke tukome ku egyo ebiri nti amaka n'eisomero bikolaganire balala kinene ine mu kuteekateeka omwana abe wa mugaso memaye tumusindike mu bitongole ebindi ebiteekateeka abantu bebaziza okumpuliriza Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo era atuwa okulera abaana obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.